This is a public road. Ekikonde kinyose Kenzo wabadde nga actually ali mu kwolekera wabula okuyomba kubadde kw'amaanyi nnyo. Kenzo ali mugamba ffe tukoonye munange byengenda okubeera nga nkutuusaako omuyimbi Pallaso akyalaga munange ati ettabbu n'ekizimbe kye kikyayogeza munange ati abantu obwama ate nga Kakono yatuuse dda ku Fangoni Alien Skin alimuwa munange ate drop alina munange ate show gyategese mwana mulunzi munange ate Kakono bampita Gemina nti nsinza ku Gemina nti Yugi kansuke nkutegeeze nti nno kasita obeera nga tonaba kulayikinga video ogirayikinge kosa ate n'okusubscribinga kasita obeera nga tonnaba wabula embeera nga bwebadde ekibadde mu katambi Kenzo abadde ali mu kuyomba awo ffe tukoonye munnange this is a public road nga bwogezako okulaba embeera bweti bwebadde actually akakuba kabadde kakamala okutonnyerera naye ng'era kakyatonnyerera babadde bali ku munange ate gye bali mu kwolekera. This is a public road. This is a road for runners. This is a public road. This is a road for runners. Akatambi ako kabadde kafuuse munnange ate ettabbu ku mukutu ogwa TikTok. Kankwongereyo ne Alien Skin kakati nno Kakono yatuuse dda munnange ate ku Fangoni mwana mulenzi oyo Kakono alina show gyategese naye atuuse munnange ate ewa Alien amuwe drop wabula ekibadde mu katambi lubadde luboozi. Kadize kasho nkulangire ko ntyanga abalina obera mu show na abavu obolo ogenda bavumu tugenda bavu ayino bazo bayo omaze na show ni no olumu bwengo kuna evyongo anaka abantu balina profile yi ayino soka ne bayomba tekeza vabe amayaka yako yombagana bava yebo ya na aliyena soko je ketufana ku blocking katayino kusija awo nini ogenda okujanga ateka kigambo bwe kitine mune na atekawo Iga manajja bajja kujja nze balaba bajja akuba bajja babavumbi bagala sikubavuma bavu nabo tokozote ayagala muvuma nangozo kuva kushoba totovumya oyo muntu zono Alien mulege ngasivuma adika tiro show yiyo Kakono live tigize nenga bali tuli kusabala fenna Kakono live concert yukira atasenta akaputo azimbira kuya balema tubatukeka oba ole mu badi nawe kiwanja kabadde kafuuse munnange ate ettabbu wali ku mukutu ogwa TikTok. Kankwongereyo ne Pallaso akyagenda mu maaso munnange ate okulaga ettabbu n'ekizimbe kye ekipya kalina gyali mu kuzimba eri mu kifo munnange ate ekyetadde Jolaba waggulu awo gye bayita La Casa Grande. Enteekateeka zigenda maaso tuli mu kufanalizinga omwaka tugulira mu La Casa Grande munda eyo ye mansoni y'omuyimbi Pallaso. Gwe weekoleddewo kaki ajjonkera ayogera bino na biri weekoleddewo kaki wamma abawagizi ba Pallaso mwenna abamuwagidde mwebale nnyo kuwagira sa Pallaso mwebale kuwagira Uncle Pallaso nawe Uncle Pallaso twagala okwebaza njaga twa omukisa guno okwebaza mwebale kubeera muvubuka ali so hard working kubanga Pallaso amaze ebbanga ddene ng'akomyewo wano amenye records zinne ez'enjawulo kubanga ye muyimbi eyakava diaspora na succeeding. That means hard work. Teyebaka enkya negula facing his troubles. Amanyi okuzanya cards ze. Sente abagizi ze bamuwagiddemu taziryamu bikola tazikozeemu ki azitaddemu wasangibwa mwabali bamujjonkerera batulaga ngo obuyumba nga mugera ne muyimira ku yumba baba nammwe obuwedde ezammwe zituuseewa eyo ye La Casa Grande
under construction yeneetera okuggwa mwaka tuguyingirira mu Lakasa Grand. Akyayogeza munnanga ate abantu obwama n'ekizimbe kyekyo nga boogeza ku munnanga ate okiraba ye mwana mulenzi munnanga ate Palaso. So bwenti munnanga ate bwe mukyekinzeko ku bitambula wabula Kosana Katambi abadde ku munnanga ate n'ekifo ky'abadde atuukamu naye bannange abadde ayaka kye bayita munnanga ate okwaka ye Palaso. So bwenti munnanga ate bwe mukyekinzeko kakasa nti osubscribinga ebisigadde byonna obiturekere tujja kubeera nga tukuwa update yonna enaba efaayo.